Bisimillahi wa baad. Abooluganda abalungi, tugenda kubeera nga twejjukanya ku bikemo nabbi waffe Muhammad yabeera nga atulaamira, nga n'atera okufa nabbi waffe yogera ebigambo bibiri. Yabeera nga agamba nti hunaaka fitnataani khatirataani. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti hunaaka fitnataani khatirataani, nti ngenda kufa naye mbalekedde ebikemo bibiri, khatirataani, nga biri very dangerous, nga byakabenje nnyo, nga bikambwe nnyo. Yagamba ti hunaaka fitnataani khatirataani, mbalekedde ebikemo bibiri ate nga biri very dangerous. Yagamba ekisooka nti almaali wannisa, fitnat almaali, nti ekikemo ekisookera ddala kyekikemo kya sente, maali. Bambi abantu bangi tufiiriddwa emikwano bwe tuwangaalira n'obwesigwa mu bantu lwa sente. Yagamba nti mbalekedde ebikemo bibiri, fitnatul maali, ekikemo ky'esente. Amataka abantu bali kuttingana, n'akyawa ab'enganda lwa sente, lwa mataka, bintu byanfuna maali. Maali ekungaanya ebyo ebintu bye tulabako oba mamotoka biki ebyo bityo. N'agamba nti wa fitnati nisa, n'ekikemo ekyokulala kyekikemo ky'omukazi. Gamba nti omukazi kikemo ky'amaanyi, era batugamba nti awwal fitnati wakaa fi bani Israel kanat fi nisa. Abaana ba Isirairi ekikemo ekyasooka okubagwamu kyayita mu bakyala, kyayita mu mukazi. So ng'atwekesa omukyala si nti butawasa, wabula okubeera nga tubwegendereza nnyo, babulabwe nnyo, bakabenje nnyo. Dia serpent. Omukyala asobola okutula oluganda, mubadde famire ng'eri wamu, ne muteekamu omukyala ogwo, era ne mwawukana, ne musajjuka, famire nebeera ng'esajjuseeyo naye nga mukyala, n'abaawula ng'abooluganda. Omukyala asobola okukyankalanya omuzigiti, omukyala omu, omuzigiti ne guggwawo. Si nti bonna babi, mulimu abakyala abalungi, wabula kikemo kyakwegendereza nnyo. Mu Qur'an Allah yagamba mu Qur'an, yagamba nti inna kaidahunna azim, mazima enkwe z'omukazi zo z'amaanyi nnyo, z'amaanyi nnyo. So aba wakwegendereza nnyo, kubanga si buli kavaayo nti ojja kugwirana. Olina okubeera nga weegendereza nnyo, si buli akusekera nti aba akwagala. Mulimu abantu abamu nga bajjanga kikemo gy'oli, nga fitina gy'oli, n'abeera nga akuviirako obulamu bwonna, okubeera nga toddamu kusanyukako paka lw'ogenda okufa, naye nga buzibu bwa mukyala omu. Wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhira. Era nsembyayo nga mbalaamira okubeera nga twegendereza nnyo ebintu ebibiri ebyo, okubeera nga twegendereza nnyo sente zaagale, kola nnyo, naye tozaagala nnyo lwagala lugenda kubeera nga lukutusa n'okubeera ng'osulawo eddiini olw'esente, obeere ng'olekawo ab'enganda olw'esente. Tonyumiza bizinesi, tonyumiza muganda wo najja n'akukyalira, n'addayo nga tolina k'omuwaddeko olw'okuba tugatta luganda naye si sente. Saba Allah abeere nga atuwa okutegeera kuli okw'omunda, atuwa okutegeera n'okussa mu nkola. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.